setting. Okay. Bannayuganda olwaleero tulaunchinze umbrella campaigns mu Bukoto South. Kyannaku nnyo nti nga tulaunchinga kino tulina clearance okuva ku police ya Uganda ng'etugamba nti tubeere ku kifo ekitegeerekeka. Kati olwaleero tubadde twabuukinze ku Fire Legacy, police ezze n'abalala bonna ne batiisatiisa, Fire Legacy ne bagiggala. Ekifo kwe twategese ne tubabulira n'okuba nti tugenda kubeera wano, naye ffe tetuweddeemu maanyi nti baggadde Fire Legacy naye tebaggadde emitima gy'Abannayuganda egiyaayaanira enkyukakyuka. Okuggalawo wano mu Bukoto South oba mu Kinoni wano tekitegeeza nti amalwaliro go maggule. Era ganza okuba nga maggale nago ssaawa eno olwaleero lwa mukaaga